mu struggle nze ng'omuntu gye ntambuddemu emyaka gino gyonna, kimu kye nsobola okuyita amafuta agantambuzizza lubadde luyimba lwa Adam Mulwana era lwebintukamu n'entambula. Newankubadde tuli mu nnaku y'okuviibwako omuntu gwe twagala, naye era mpulira nga ndina emirembe okuwerekera omuntu abadde wa mugaso ng'alina ettafaali ddene nnyo lyalese ku nsi yange. Mulwana nze kumutegeera eyamundeetera yali Asumaani ono Semakula mwaka 2010. Mu kiseera ekyo twali tugenda nga entegeka zitandise ez'okugenda mu kalulu ka 2011. Yali yandeetera n'abalala nga tanandeetera Mulwana abayiiya era, naye Mulwana mu kaseera katono yajja n'amusooka mbuuza biki byensobola okuteeka mu luyimba, njagala nkuyimbire naye biki byensobola okuteeka mu luyimba. Nimuyitiramu katono katono awo nga sibifudde nako kubanga nali munyooma ku lwa sayizi ye, ku lwa myaka gye, nga ndaba mwana muto ate nga bwe nkugambye nali nsinkanyeko n'abalala nga sinnamusinkana. Naye mu nnaku ndowooza zaalinga 2 zokka yandeetera ennyimba ez'enjawulo nga maze kuziyiiya n'okuziyimba, nandeetera kasidi okuli byayiyiza mu kase. Zaali nnaku nga 2. Neewuunya ate nga buli omu ndowooza awuliddeko ku luyimba olwo Toka kwa Bara Bara. Bwe naluwulira bwe nti olwedde nengamba ti lwe luno. Era etutambudde nabo bakimanyi, kampeyini zino zetugendamu teziba nnyangu n'akamu, nannyo ffe abazigendamu ng'obusobozi bwaffe butono, ate ng'ebyetaagibwa biyitirivu, ebikwe by'olina okutegeka biyitirivu, ate ng'oyitira mu mbeera ekuliko y'amaanyi, bakutulugunya bakuyisa oli mu makomero oliwa. Kubeera mu kampeyini ezo kintu ekimala ku muntu emirembe. Nze njagala mbategeeze nti oba oli awo singa terwali luyimba luno Toka kwa Bara Bara, kampeyini ezo sandisobodde kuzimalako. Naye buli lwe lwakubwanga ne mpulira amaanyi nga gakola ki, nga gakomyewo geeyongedde. Era abantegeeranga bamanyanga nti bwe mbanga anyiize bateekeko ki Toka kwa Bara Bara. Ate nga si kidongo na gundi yokka, naye n'ebigambo, amakulu agali mu bigambo nabo nga gakola ki, nga gabitambulirako ne gavaayo. Jjukira mu kiseera ekyo yali agamba nti myaka 25 gyali myaka 25 ku olwo, kati giwesa ameka? 4. Naye era ne bwagamba myaka 25 ebyaliwo mu kiseera ekyo nakati byebikola ki, byeyongedde naki na bweyongezi. Myaka 25 abantu tebalina mirimu, myaka 25 abantu battibwa babonyabonyezebwa, myaka 25 abaana tebasoma, myaka 25 amakubo mafu, myaka 20 byonna byayogerako nga buli omu awangalira mu nsi yaffe ng'abiraba nti biki, nti byebyo weebiri
byayimbako ebibaliko ebibatawaanya. Kale nno Adam yakola omulimu gw'amaanyi. Oluyimba olwo nalwewuunya kubanga era nga bwe mbagambye si lwerooka lwe yayimba, ezasinga okufuna ettutumu zaali 2, naye ng'olwo lwe lwasingira ddala. Naye 11 bwe yaluyimba ate terwafuna maanyi nnyo nga ge lwafuna 16 nga lumaze n'emyaka 5 nga tuli ku myaka 3 nga 25 giweddeko. Kale nno bwe ndowooza oluyimba oluyizibwa nga olumala ebbanga ddene ze bayita classic. So yayimba oluyimba olwosobola okuyita ki classic all times. Myaka 25, myaka 3, myaka 35, myaka 4 era lukyakola ki lukyagenda. So mu struggle nze ng'omuntu gye ntambuddemu emyaka gino gyonna, kimu kye nsobola okuyita amafuta agantambuzizza lubadde luyimba lwa Adam Mulwana era lwebimpukamu n'entambula. N'olwekyo kufiirwa kunene, kufiirwa kwa maanyi okukuuzaako n'ebyosobola okwogera oba oliawo ebirala byewandyokedde. Kuva olwo 2010 tutambudde ffenna emyaka gino. Banaffe aboogedde obuzibu Mulwana bwayiseemu mu myaka gino gyonna. Kituufu nkimanyi nti ayise mu mbeera ezitali nyangu, ate nga kimu ku bimuleetedde kubeera mu mbeera eyo lwe luyimba olwo ffe lwe twenyumirizaamu, naye nga ye lwamugyako ki emirembe n'emikisa oba oliawo gye yandikoze ki gye yandibadde nagyo. Mu mbeera eyo onzikirize neebaze ne sikwebaza buli omu yenna awangadde naye amuyambye mu ngeri zonna, amukwatiddeko awazibu, nga ntandikira ne kwabo babadde awangala nabo mu nnyumba ennyumba ye. Mwebale okugumiikiriza embeera y'okuwangaala n'omulwanyi nga ajja kuwangaalira mu buzibu nammwe bw'abaleetera, oba obutaba na bikozesebwa awaka, oba obutaba na bisanyusa. Abalala bali oba oliawo mu kwejalabya bye mutasobola okwerekereza, mulina okwerekereza nga mugumiikiriza munnaffe oyo. N'olwekyo bamaama abamukuumye mwenna mbeebaza ne sikwebaza yenna, era nsaba mubakubireko mu ngalo. Abooluganda oluusi abooluganda babeera baaluganda naye nga obuyambi buba butono. Emikwano biseera ebingi giyamba okusinga naki n'abooluganda. Kale nno naye mwenna njagala mbeebaze ese kwebaza yenna. Banne abamubaddeko ebbanga lino lyonna, munnaffe Haruna weebale nnyo, weebalire ddala kumukwatirako, ne banno ababadde naye
okumpi. Nga bannange bwe bagambye nze tebeerangako mpisa yange okweyogerako byenkoledde omuntu yenna. Oli bw'aba asiimye nkimulekera ye aba yakola ki? Yaba akyogera nti ono yanyambako, ate nakyo si kimusuubira nti alina kukikola ki? Kukyogera. Bwe tuyamba banaffe kyetaaga oyambe nga tosuubira kuddizibwa kintu kyonna. Yamba buyambi kubanga kyekisaanye okukolebwa, kyekisaanidde. Yamba nga bw'osobola nga tosuubira neweebale. Weyamba kubanga kyekikola ki? Kyekisaanidde. Omuntu ayagala buyambi, n'olwekyo wekola ki? Bw'oba osobola kola ki? Muyambe. So nze sijja n'akatono okwogera ku biki bye tuyiseemu ne Mulwana kuviira ddala 2010 gye twatandikira, ne 2011 ne 2012 we twabeerera mu mbeera enzibu nnyo n'okusinga ebiseera ebirala byonna. Mpozi byempulidde oba oliawo ebyayogerwa nga kati amaze okulwala. Okusooka ekyali kya nnaku nti bwe yalwalira ennyo awatandise okulwala, nange kennyini olumbe lwali lumbala embiriizi, era abamu abajjukira mu biseera ebyo natuuka n'okutwalibwa wabweru. Era Omukama mulungi kubanga nali katono nnyo nfiire ku nnyonyi, ntwala wabweru katono nnyo kubanga nali sisobola naku kusaba obuyambi ku nnyonyi. Nava ku ntebe enandama wansi, era nali mu mutwe gwange manyi ekyange kikoze kiwedde. Naye Omukama nansobozesa okuvaawo nentuuka gye nali ngenda nenzijanjabwa, era ku nkomerero nenkomawo kuno. Naye namalayo akabanga, namalayo ebbanga lya myezi ndowooza ng'ebiri n'ekitundu. Kati amadda era najja nga sinatereera bulungi, naye nensanga era emboozi ya Mulwana ng'etandise. Mubuzeeko simuyambye, simanyi sikoze eki, simanyi biki, nga abantu abamu batandise okugezaako okukozesa embeera ye eyali mu matigeera, nga ali mu mbeera ey'ennyamiza, nga munafu nnyo, nga muyiddala, mu kifo ky'okumuyamba buyamba nga waliwo abamuyamba naye nga balina n'okuteekako ebigambo ebyolekereza abalala. Kale ono ye yandibadde akuyamba, kale nze nkuyambye naye oyo yandibadde akuyamba aliddawa. Ebintu bwe bityo beemu, kubanga ne mu nnaku zino waliwo ababadde bangamba naye gwe oli musawo,
eddwaliro lyo liririddawa kale ne Segirinya waakiri abadde azimbye eddwaliro eriryo gwe dokita liririddawa era nga yembeera esi nabagamba ti olutalo lwe tulwana n'oyo eyawamba ensi yaffe bwe tuba bakuluwangula lutalo lw'okwenunula bwe tuba bakuluwangula tulina okuwangula ebintu bina nzize nga mbyogerako bintu bina bwe tuteteeke mu mbeera ya kubiwangula ebintu ebina tujja kusigala nga tuli baddu ekintu ekisooka kye tulina okuwangula kutya kubanga emmundu oli gy'akozesa esinga obunene yeeyo ey'okututeeka mu mbeera yakukola ki yakutya n'atiisatiisa obwongo bwo n'otasobola kwogera n'otosobola kubaako kyokola kubanga ajja kunzita kubanga ajja kuntulugunya kubanga ajja kunsiba kubanga n'akatono ke mbadde nfuna nako ajja kukakola ki ajja kukatwala abantu baffe babazimbamu okutya ne bawangalira mu kutya bwe tuba bakwenunula tulina okuwangula ki okutya ekiwangula okutya nzize kibabuulira enamba 1 ekiwangula okutya kuba n'okukkiriza okukkiriza kwe kuwangula ki okutya kwekkiririzaamu n'omanya nti yes nze nzikiriza nti waliwo ayina amaanyi agasinga agabano era nange mu maanyi ago nsobola kutuuka gyenkola ki gyengenda mube n'okukkiriza nti kisoboka okuwangula abatujju bano abatuliko mu ggwanga mube n'okukkiriza basiraamu bakiyita imaani kuba ne imaani nti nzikiriza kino kikola ki kisoboka toyina gyojja kutuuka nga toyina imaani ye eri wansi eyo pointi esooka gye tulina okuwangula kutya ekyokubiri kye tulina okuwangula kugulirirwa nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe nnungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo jango lambule jango gule amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024 mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo emisomo egy'enjawulo okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo